Bobi Wine kataka sukira abazungu omuzindaalo. Ono y'omu ku katemba abadde mu summit ya Human Rights e Geneva. Calvin Kayanja mbeera nkusazeeko. Musajja mukulu abadde akyakuŋŋaanya simpase nga Jeno Muhoozi bwamufuukidde akabasa ne zireeta omuzungu okuva e France n'amugamba ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogusooka 2026 wapositinga ne weeyita omuyeekera era n'ogamba ne Jena akulira amagye g'e Uganda Jeno Muhoozi pulezidenti addako ajja kukwekule wali otegeeza ki lwaki bw'obeera cry baby ako kanyumidde nnyo oba lwaki otankuula entalo ku bantu b'otasobola tukakasa tutya nti ebizibu by'olimu si gwabyereetedde kubanga kati mu maaso gaffe oyogeza simpase bw'obeera ku Twitter n'entalo n'obuvuyo buno gwabweyitira osobola okutunnyonnyola ku Twitter gye wapositinga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogusooka 2026 ndabye musajja mukulu ng'atuuyana bwe zikala ababaddeko munanjulira Twitter nenginoonya nga Calvin Kayanja anoonyereza nenjibaleetera omukulu yagamba I'm a rebel without a gun hiding in a plain sight and yet you can't find me because I'm concealed by the people catch me if you can omuzungu bwasomye bino n'agamba summit ya Dijan kati gwali kuna complaining anti bakuwenja gwe yeeyitira abakuwenja gwe yeeyita omuyeekera ekyo tekirina gye kyali kibadde ne mawanga gaffe gaba kyeruppe tetuyinayo yeeyita muyeekera n'abeera na mirembe mu nsi awo Calvin Kayanja ne ngamba abaana mu switching off TV summit njimaze sigenda kulaba musajja mukulu nga yeefukira atuuka okudduka ku muzindaalo omuzungu abuuzizza Bobi Wine okakasa wawangula obwa president mu Uganda musajja mukulu ne yeekangabiriza obviously yes omuzungu n'amubuuza constituencies ziri mmeka mu Uganda Bobi Wine n'amugamba ziri 5+ n'amwokya ekibuuzo nti ku constituency 5+ wawangulako mmeka n'agamba yawangulako constituency 49 bwemba siri mistaken kuba babadde live bino byonna mubadde mu biraba omuzungu n'amugamba gwe logic kigwokozesa na bukakafu kibwokozesa okutukakasa nti gye baawangula ababaka bo gwe wawangulayo nze mbadde manya abazungu babuyabuya waliwo amubuuzizza naye gwagamba nti oliira ku nsiko abaliira ku nsiko bonna be tuzze tulaba teri ayambala suuti gwe nojjira mu suuti ya miliyoni 13 naye ng'oli ku muyiggo wafunye amaanyi agakigolola mu nsiko gy'oli olina n'akugolelera essuuti omanyi baba weeyinga ne babugaba ne Max nti eno ensi yeesiiza okubonyaabonya era abazungu wenjogerera bongedde okwagala dikiteeta tebalabangayo muntu ali kulaani abeera mu ssuuti tebalabangayo muntu aliira ku nsiko ng'ayambala essuuti ya miliyoni 10 ekyo tebakirabangako mutunuulire abantu bonna babadde mu summit okuva mu mawanga ag'enjawulo Sudaani Irani n'ewalala bajjidde mijoozi okulaga nti ensi zaabwe zibuliidinga liyale naye musajja mukulu abadde mu ssuuti ya miliyoni 10 nga nkube na bulungi akakindo omuzungu okuva e Sweden n'agamba ono tasobola kubeera Kulaani waliwo omuzannyo ogutuzannye bwo bye bibaddeyo ababirabye mubirabye nga musajja mukulu afiira mu kaguli ayagala okugenda ebweru penna olupapula ginyweze omwana ow'obulenzi nkwetaaga contract njiyina abaana 15 mugenda kuba mulongoosa metro eggaali y'omukka train e Dubai namwe abasobola okulongoosa Moya houses ebisaawe eby'ennyonyi babeetaaga omusaala miliyoni 1.2 bakuliisa bakusuza bakujjanja baka input kakuteeseganya kubanga babaagala mu kisiibo muno noonyaako ku noti 7 oba noti 7 gwatawanyizibwa input n'ebirala simanyi saasoma luzungu simanyi jangu nkutwale ogende byonna obiyigire ku mulimu bampita Calvin Kayanja